bwe tubanga tuli omuntu omu waliwo program doze ekibuuzo kino Musumba kiinako gye kyava otyo program gye twayogerako ensibuko zaffe twavaawa kituufu ne tugamba nti twava mu muntu omu then omuntu oyo agenda n'azaala naye mu muntu omu ekyewuunyisa nti mwavaamu ebika ebyenjawulo kituufu kati wano ndowooza mwe yajjira ekibuuzo kino n'agamba nti bwe tubanga tuli omuntu omu lwaki ow'embogo tawasa wa mbogo n'ayongerako naga after all ffenna twava mu muntu omu kitegeeza ffenna tweddira omuziro gumu kyekibuuzo kaakati twatuuka tutya ku point ey'okwawukana tiyadde netutulyoka tufunamu ate kati ebika ono teyandiwasizza n'ebisosola gundi towasa gundi tosukka muziro tosukka luganda tosukka abuulirizizza mu context ya bufumbo mwabuulizizza ekibuuzo era mwe twagala tuddiremu olwakadde obufumbo nsonga ya bwakatonda era bayibuli erina bwerungamya obufumbo bwandikoleddwa butya soma lubereberyemu olunyiro lwa 26 tutandikirawo then ojja kusoma n'ekyawandiikibwa ekirala kimu lubereberye emu 26 agamba atya 26 agamba nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Genda maaso. 27 Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Ne bw'okomaawo Katonda bwe yali ng'akola design y'obufumbo eyasooka ekisooka musajja na mukazi si musajja na musajja si mukazi na mukazi. It is male and female oba female and male. Kitegeeza nti mu design ya Katonda ey'obufumbo kati muli bisiyaga. Ekyokubiri yatonda omu sindi Katonda n'akola Adamu n'akola n'abakazi babiri oba n'akola ba Adamu bana n'abawa omukazi omu. Ekitegeeza nti mu design ya Katonda teriyo obufumbo bwonna nga bulimu abantu abasukka mu babiri ateekwa kubeera musajja na mukazi we wokka. Oluvannyuma lwawe nga bazadde nga baweze bangi Katonda aleeta etteeka eddala era lyongera okufuga ensonga y'obufumbo n'okuwasaŋŋana. Genda mu Baleevi 18:9. Abaleevi 18:9 18:9 agambye nti ensonyi za mwannyoko azaalibwa kitaawo oba azaalibwa nnyoko oba yazaalibwa oba yazaalibwa waka oba yazaalibwa walala ensonyi zaabwe tozibikkulangako. Kaakati Katonda ekirala kyaddamu okugaana mu bufumbo agaana omwana okuwasa nnyina. Omwana okuwasa nnyina oba omuwala okufumbirwa kitaawe oyo amuzaala. Agaana omwana omulenzi okuwasa muganda we omuwala bwe bazaalibwa newankubadde nga bagatta maama yekka newankubadde nga bagatta taata yekka. Bw'agambye omwana azaalibwa ebweru oba munda nti omujja na nnyina omujja ne maama wo gwe bazadde gwe kasita oli ajja ne maama we that's half sister. Waliwo noono nga azze tazaalibwa mwembi. Anti kati tazaalibwa omu ku bazadde bombi. Naye gwe baleese oba maama yamusangawo oba n'amusangawo mu maka kati ne bazaalirawo abalala kati naye tumutwalira mu tuluba kyoyo. Kati bakugambye nti omuntu gw'otagatta naye musaayi oyo tewali problem. Yes. Osomba. Nensanga omwana wa waka. Anti bamuzaalidde awo. Kyengamba si mwana wa taatawo. Bamukuzizza bukuza. Ate era si wa maama wo. Naye mu biseera ebyo ng'oggyeko ffe kati ffe tukiraba. Kati kyangu nnyo mu family zaffe. Mu structure ya Isirayiri y'ekiseera ekyo. That wasn't simple. Omwana bwe yabeeranga mu maka either azaaliddwa kitaawe oba azze na nnyina.
kubabiri nga kuliko amulinako oluganda oba nga kuliko eyamuzaala. Kati awo wenjagala tugendere mu context y'olunyiriri olwo. Onyiru kugambye nti n'omwana yazaalibwa ebweru. Mama wayizu nazaala yebweru mwana. Oba ne taata n'akola ki? Nazaala yebweru. Oba yakulira wano munda mu nnyumba nti abaana bonna tobawasanga era temuyingiranga mu bufumbo mwenna era tekikkirizibwa era si kya muwendo. Kakati omwana gw'obadde oyogerako y'omwana ali adopted. Adopted yo muganda wo kubanga akuziddwa mu maka ago nga muganda wo era kyabulabe okuba nti oli amuyita kitaawe ng'ate nawe omuyita taata ate ne mufumbiriganwa. Kakati abaana abo bonna mu bika byonna bye tulabye whether adopted oba biologically born, Bayibuli egambye abo togezaako ne mufumbiriganwa. Iyo ensalo zaayo zikomaawo tesukkawo. Kakati amateeka agasatu geego gaga tusoma mu Bayibuli agafuga ekigambo obufumbo okujjako eryokuna lyeryoyo eyava mu bufumbo obumu. Oyo naye akati asobola okwegatta ku bano ne tugamba nti ate gwe bagoba mu bufumbo buli nti eyava mu bufumbo obumu ng'ayenze oyo tebamuwasa naye ate ayenda asobola okudda munaoba yafiirwako bba. Ezo zonna categories ez'obufumbo naye mu mateeka gonna ge tulina tegayina ngeri gye gatuukagana na Wambogo na Wambogo. Kakati ow'embogo n'ow'embogo kati obwo buwangwa era kumpi kikola wano wokka mu Buganda n'amawanga agatwetoolodde ng'oggyeko wano mu Buganda agatwetoolodde weesanga nga omwana azaalibwa taata we omuto eri nga bataata ba Luganda ate abaana ne bakola ki ne beewasa wani Rwanda kati abazungu cousins tebabazira bawasa ne Rwanda you can marry your cousin wano wenyini yes era kati omwana nga wakojjaawo mwana wakojjaawo atakwatako ki kati byebyo kati kino ekyaffe buwangwa kati enva njagala osome olunyiri lumu lwokka tumalirize Baluumi 14. Nkola bubi nga sigendedde ku buwangwa. Kakati awo njagala okunnyonnyola awo. Baluumi 14 zenyize njagala tusembyeyo mu. Essebo. Olunyiriri. Okule 14. 14. Soma agamba atya? Agambye nti manyi era ntegeeredde ddala mu Mukama waffe Yesu nga tewali kintu kya muzizo mu buwangwa bwakyo wabula eri oyo akirowooza nga kya muzizo. Kiba kya muzizo bwe nkirowooza nti kya muzizo. Kakati awo ntegedde mu Kristo ekigambo mu Kristo abantu tebakisoma batandika na biri ntegeeredde ddala nga mu Kristo Yesu teriyo kintu kyonna kya muzizo okuggyako ng'obuwangwa bukirabye mu ngeri eyo. Kaakati mu buwangwa bw'Abaganda tukirowooza in our culture, beliefs and values nti Ssebaggala tawasa Nnabaggala ne bwe baba nga tebazaaliddwa mu lujja lutya lumu. Kati ekyo bwe kiri naye mu buwangwa bwa Bayibuli bwe tusomye Nnabaggala gwe sirina kuwasa ye Nnabaggala gwe tuzaaliddwa mu lujja olumu. Nnabaggala gwe nsisinkanye ebussi tegeregese bulungi oyo Bayibuli tegenda mumuziyiza. Kati mu Kristo Yesu awo tewali mutawaana era bannaffe abamu bo baalaluka ne bagala n'amannya g'ekika tugejjeeko bo bali mu Yesu muwanguzi muyinza kati tokyasobola kumanya wankere wagundi wakikere wagundi wankerebwe wafumbe ye buyinza atalina ddala. Kati mu Kristo Yesu mu buwangwa mu Kristo Yesu teriyo kintu kya muzizo naye obuwangwa
obwaffe wano bugamba nti nedda Sebagala ne Nabagala tebafumbirigana kya muzizo. Nsumba nfunye okutya. Nti nno tugenda kufunayo abali mu Kristo Yesu. Abagenda okujja bagambe tweyambuludde ebyomuzizo by'ekika. Kyova olaba nti njagala nyweza ensonga nga program tennaggala kuba bwe ggalawo ne tukoma wano. Tuyinza n'okusibwa. Kati njagala Pawulo annyonnyole. Tulwane ng'obudde tebunnatusalako. Waakiri kale tusome gwawe wennyini woli ku 14. Soma yayo byawansawo mbeeko ne kyennyonnyole bwe tukoma wano obuzibu buzze. Abantu bagenda ab'embogo bagenda okwetwala. Balinze kibuuzo kino kigwe. 15. Otyo? Kuba obanga muganda wo anakuwala olw'emmere. Otyo? Nga tokyakola ki? Kyatambulira mu kwagala. Tomukola ki? Tomuzikirizanga lwa mmere yo. Otyo? Oyo Kristo we yafiirira. Genda ku 16. Kale ekirungi kyammwe kiremenga okuvumibwa kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa wabula obutuukirivu na mirembe na ssanyu omwoyo omutuukirivu. Olwe 18. Kubanga aweereza Kristo bw'ati asanyusa nnyo Katonda n'abantu bamusiima. Soma olwabiri. Toyonoonanga mulimu gwa Katonda gwa mmere. Otyo? Byonna birungi. Naye kinaabanga kibi eri oyo alya yeesittala. Olwabiri mu olumu. Nga yeesittala 21. Kirungi obutalyanga nnyama newankubadde okunywa omwenge newankubadde okukolanga byonna yeesittaza muganda wo. Otyo? Oba ebimukola ki? Ebimunyiiza. Oba ebimukola ki? Oba ebimunafuya. Olwabiri mu 2. Otyo? Okukkiriza kw'olina beeranga nako wekka mu maaso ga Katonda. Ne bw'okoma oba bwe tusoma ebiddako kati otandise okunfuna kakati obuzibu buva wano context ya mmere buzibu ki obuli wano? Abantu balya ebintu ebibyongeddwa eri balubaale. Abalala baga nti nedda ffe twaliko mu masabo ekiro ky'abawonzi eri balubaale ze siyinza kufuuka mu Kristaayo nenda ne kakulya bintu bya balubaale. Lwaki mwaga okutujjukiza obusamize wano? Abantu baga nti nedda bannange eri nnyama ya mbuzi oba evudde mu ssabo oba evudde wa mu Yesu Kristo teriyo ddogo nammwe tulye kati nze yadde ndi mu Yesu. Kati palo kyavaga nti tulina baganda baffe abanafu tulina abanafu era bo balyanva abalina okukkiriza bo balya byonna naye omunafu alyanva takomba ku nnyama eri. Naye kati katuve ku nnyama eri olw'obudde tudde ku nsonga ya wano nti naye togezaako n'osinzira mu Kristo Yesu n'obaako n'ekintu kyonna ky'okola ekitasiimibwa n'ogenda weesitaza abantu nga Sebagala ayanjula Nabagala mu Buganda. Gwe muyinza okuba muli mu Kristo Yesu. Mwe mwebala okuba mu Yesu wammwe. Naye temwesitaza kika. Ontegedde nnyo. Kati programu ne bwe tumaliriza. Ansa gwogiwadde era n'omulabi kati ategedde. That's what I'm saying. Temugezaako ne muddira okukkiriza kwammwe mu Yesu Kristo. Ate ne kuvumaganya enjiri. Pawulo kyagambe wano. Waakiri embaga gisazeemu. Emirembe gibuukale mu booluganda. Agambye nti mirembe na buweereza. Yes, ate n'okusanyuka. N'okusanyuka. Ani agenda okusanyukira amaka gammwe nga babatunulako balaba muli mu Sebagala ne Nabagala. Bosa ne Nabosa. Kinaaba kiti ekyo bannange. Togezaako n'okozesa okukkiriza. Mufuuka ekivume. Muvumisa ekkanisa. Ekkanisa y'abazemuzi bali bagatta Nabagala ne Sebagala. Enjiri onaddamu ogibuulira. Ate onoogibuulira ani? Ekyamazima Pawulo agambye byonna birungi. Akata ako nkaaga byonna birungi tekirina mutawaana. Sebagala okutwala Nabagala naye bwe kibanga kyesitaza kirina gwe kinafuya kirina gwe kimalamu amaanyi kireeta okuvumaganyisa enjiri kimalawo essanyu kimalawo emirembe ekyo kireke. Geno noonye mu batali bambogo kuba nabo gye bali bangi gwe baga nti embogo yokka erimu abakazi abalungi nene walla gye bali okusinga okwesitaza abantu n'okutta omulimu gwa Mukama. Abeera wano amulaba nga amulungi. Kituufu. Aba agenze. Ng'atandika kunoonya mulala. Kati lwaki okola ebintu ebive ebivumaganyisa erinnya lya Katonda mu kanisa? No, please don't. Bw'onaagenda mu buwangwa obutakirinaako buzibu
eyo mukikole naye gye kiswaza tokikolerayo